Paalamenti yakubiriza olukiiko. Olukiiko luno lukulu nnyo eri ppate kubanga lutayita mu nsonga ze tubaddemu emabega akumanyisa etambula Uganda. Kakati tukomyewo endajja n'ankumbi okudda okubuuza olutabaalo. Kati badde abakulu bagenda kubuuza olutabaalo olwaleero abadde batambula naye kyemani waffe abadde alina okuzuulawo olukiiko luno n'ategeeza n'eggwanga ppate gyekola gyeraga. N'abategeeza bwe bategeeza FDC munnyo abadde bagezaako okugitambula tejja kutabanguka ndozira mukirabye era ndoza mulebe na bulungi nnyo ekibadde kisiba okusanyusa abantu bonna omu ku baadde bagenda sayidi eri akomyewo era n'ayogera bulungi bonalebo okirikiti n'abategeeza nti FDC era wamaanyi kulene mukama waffe abadde ava ebutolo naye n'ategeeza nti agenda kulwanira FDC oba ategeezaawo babagamba FDC etambula mpola n'eddawo mpola bwenogezayo okuvaawo ye emmera n'eddawo mubanga ate abatuddeko nawe zambalagi FDC ezeewo emera FDC ejja kuba y'amaanyi lwakatutandisa enkola mpya twategeeza obuzibu bwaffe atulina kwewaanako bulandi omu addamu amaanyi tutambule tugende bajja okuyitamu era kajja okulaba nti bateekawo n'okulonda lukiikira kuba pulezidenti akakiiko ako kajja kulangira olunaku lwali olunaggwerako ebyo tugenda okuteesa amatuvudde wano kati abakulembeze bakyali mu kuteesa ku puroguramu ya speech saabiti gyawadde bajjemu bye bajjamu naye tugende okubiddako okulaba nti pate eno tugitambuza tutwale mu maaso. FDC y'amaanyi bannaffe abaali batusumbuwa lwondoza ababuliri abagamba nti naye kuba osimba bulo tugiramu omuddo ogutali mulungi kati gwe kyokola ate tukuula gonna muddo bakulimawo okulamu guli mpolampola naye nga weegendereza ate oleme kulinnya mulungi ko ne guvaamu ne gudda ebbali ne mutambula ne mugenda maaso. Bannaffe abaatambula ne bagenda tubasabira babeere bulungi ze bali babe banaabanga bali bulungi ze bali tebajja kujja kututawaana tubasikakasa era Uganda tugikakasa FDC y'amaanyi era no temwena mugirabye nkosera olwoko temugirabye buli kitundu kya ggwanga kirimu omutwe FDC kyekibiina kyokka ekirina abantu mu Uganda yonna era tujja kwongera okugaziwa nga national party tusawusa abantu batwegatteko n'abaali bagenze bonna mujja kulaba nga bakomyewo kuba balina ekyokulabirako olwo mukama waffe yatwawukanako olunagera n'aba MP 25 bwe netusigaza ndowooza nga 8 naye akalo kagenda okudda nga ffe abaffe bameze bazzeewo oli teyafuneyo n'omu n'abalala nabo mubalinde mujja balamu balifunayo MP mujjagala nembayo kokoliseri. Yeah, my name is NPP Ojara. I am a member of parliament representative of Shua West People District. And today I came here to attend the National Council of the FDC party, the party that I belong to, the party that up to now, when I'm in parliament, I'm on its ticket. So I don't see any problem and any issue of me coming back to be with my fellow FDC members in this National Council, which I think and hope is actually going on very, very well without any problem. I think many of you must have noticed how I gave my speech here, that I was previously with the team who were advocating for, I would say, righteousness in FDC party. Of course, given my background as Okinpipi Ojara, someone who has worked with the United Nations for over 5 years, I want to state categorically, without fear of any contradiction, that I detest the word corruption. When we talk about corruption, that one, fighting corruption is actually my pillar in life. And that's how I grew up. That's what I've been subscribing to within the UN. And I wanted to subscribe on that same issue in the party FDC as well as also in Parliament. That is what is propelling me. So when we had what transpired in FDC, of course I was moved. I was moved, and with the hope that
would be able to get a solution, a concrete solution within the party to address the issue that was raised. Unfortunately, I must say we were not able to address it within the party because of lack of a framework within the party to address it. But that one does not mean, even when we have failed to address it, we and I, DP Oken Ojara, does not belong to the party anymore. So when I've learned that the other group would want to go and start another political party, which I've never known in my life, I've known FDC the entire life, I realized, no, wait a minute, I need to come back. And where the party I belong to, the party I subscribe to, and the party that has taken me to parliament, which is FDC. To be a surprising issue that I've come back to the party FDC, because I am anyway still FDC, even up to now. In parliament, when you go there, I'm still FDC, I'm not any political party. So I see my coming here as an opportunity to engage and see how we can work together with my other colleagues to address challenges within the party and then to address challenges in the entire country, Uganda, in terms of governance of the country. So that's why I'm here. Thank you. Ojara, the Member of Parliament for Chua West, speak on this.